Yes, basobole banyabo olunaku lwadde njagala obabuuzako nti musibye mutya emirimu gye mukola gigenda gitya mwenna gye musinzira okuba nga mutuuliriza bingi nnyo ebigenze maaso mu nnaku eziyise ntonotono tugenda kubanga tubyogerako ng'okuba essimu omuli n'ekyababaka Ssewanyana ssaako ne Muhammad Ssegirinya okuba nga bali mu kkomera ekitalya ku nsonga ezeekuusa n'ebijambiya ebigenda maaso e Masaka. Yogera naffe ng'okuba essimu olunaku olwaleero twogere ku nsonga zino gwe oziraba otya. Naye nga tetunagendeyo njagala okujjukiza gwe n'omusuubuzi omuntu sekinnoomu olina ebyamaguzi mu ggwanga erya China byoyagala okuleeta mu ggwanga erya Uganda. Gwomanyi oba buzito bwenkana ki bwonna kampani eri mu Uganda eyinza okutambuliza ebyamaguzi byo ku sipiidi eya yiriyiri ate ku miwendo emisaamusaamu. GTC CARGO ekozesa ennyonyi ssaako n'amazzi okulabika ng'ereeta ebyamaguzi bya bannayuganda okuva mu ggwanga erya China paka wano mu ggwanga erya Uganda. Yogera ne GTC olunaku olwaleero kuba akasimu 0800 220 obenga oyogera n'abakulu okuva mu GTC bakuyambe ku nsonga z'okutambuza ebyamaguzi byo okuva mu ggwanga erya China paka wane ewaffe mu ggwanga erya Uganda. Yogera naffe ku ssimu olunaku olwaleero ku nsonga ezigenda mu maaso. Ali ku ssimu asooka. Yogera naffe. Alo? Wanjisebo? Pulida. Nsonyiwa taata. Nakusonyiwa dda. Omanyi? Simanyi. Mbadde wano. Nga ndowooza ku Pulida. Agenda okuwolereza Muhammad Ssegirinya. Nsaba kunsonyiwa. Genda mu maaso. Mukama akuwe omukisa. Amiina. Akuwe enneema. Akuwe ne ssente ez'okulya ku ssekukkulu. Neeyanza. Genda mu maaso. Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu amala. Speaker of Parliament eyabbibwa akalulu. So nga tozivangako ezo. Ssebo mbuuza. Genda mu maaso. Singa nfa nga sikoze kiraamu nzikirizibwa okugenda n'ebintu byange. Ogenda nabyo wa? Emagombe. Nziraamu. Emagombe ogenda bikozesa ki? Mbitunde. Ali ku ssimu omulala. Hello. Sossolye bw'atafa atukakulyengedde. Tikakiraba nafunye omulenzi akwatanga ekyatika. Nkulu. Wanjisebo. Nze Matali Sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omunyi wa Honeywood. Nakuwulidde dda. Oyimba. Akayimba ako njagala okaweerezaako Muhammad Nsereko n'omukyala. Bebaligwe okuba kidaala. Yes, tubayozaayoza. Bakulike kutuuka ku kkula. Ssebo mbadde ndi wano. Ndi mu kweteekateeka. Olaga wa? Njagala kugendako Kitalya kulaba ku bannange Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya. Naye obudde nga bugenze buyise. Tugamba obudde bwazibye dda. Dda nnyo. Obwedda oliwa? Anti obwedda ndi munda neekwese nannyini nnyumba. Bannange omukulu abanja oyinza okulowooza zaaka y'omuwoza ye yamusindika atusolooze. Ennyumba zize. Kugamba ye tasobola kulaba nti tukyali mu lockdown. Lockdown yaggwa dda. Mukulu ffe tebalina tuggula. Mmwe baani? Babawunsa b'ebivulu. Bulijjo oli bawunsa. Nkola n'ogwa broker. Naye ng'osinga. Broker wa property ennene ezo. Ez'amaanyi. Naye ng'osinga bwa bawunsa. Yo waayo obadde otya? Ndowooza ogenda kusula oyimba ekyo. Anti munnange. Naye mbadde wano nga neebuuza.
Poliisi mu kifo ky'okutwalamu Muhammad Ssegirinya. Lwaki tebaatuteeka tolubwama? Lwaki? Mr. Update waffe bambi talina kyamaanyi kyasobola kukola ng'ali munda. Naye katolubwama tomanya ayinza okugezaako prison break. Wangi? Eriiso lye lisobola okulaba mu buli nsonda n'afuna engeri gy'adduka mu kaduukulu. Taata okimanyi nti amanyi okuvuma oyo? Ssebo nange ndi muvumi. Ate nnina n'akatabo ka Ssewanyana yakandekera akalimu ebigambo eby'obuvunaanyizibwa. Wangi? Obadde oyagala kukakasa? Nedda taata. Kansooke mbitwaleko ekitalya wano. At least. Mujja kuwulira omuliro. Hello? Hello, Baba! Yes, Ssebo! Webale kutuweereza muganda wange otyo. Amiina nammwe okuwuliriza. Ono oli kwogera ku N'Isusu Magic omusaadha wa Kyabazinga. Yasinzire wano ku Igenge Bugembe mu kibuga ky'e Busoga. Agamba atya? Omuluzi nakinkuwaseeko kembedde eddemamba n'eddamagi. Ate buti nayongeire mu sayansi ndijja kwongera kulunda mpube n'igonya. Ogenda kulunda mmese n'eggoonya? Lwaki? Ogenda bikozesa kigonya zaaki? Ndikwenda kuyamba gavumenti kutumbula bya bulambuzi baba. Aye mukagwa. Wangi? Ebiri kujja mu maiso mu Masaka nga tibirungi nga tibikalamu. Bibi nnyo. Era mbaire ndisaba Katonda isaife Musengwa asaasire abantu b'e Masaka babambi. Mazima. Ababiike ku obusubi basobola okuva mu bizibu bino bye bali mu ssaawa dino bannange. Tubasaasira. Embeera eyo tinkalamu. Kituufu. Aye nze mbaire ndowooza nti eno n'essaawa gavumenti efuna abalwanira bulungi irala entala ab'amaanyi. Ng'olwedde erina. Bagiyambe mu kulwanisa bano ab'ebijambiya. Naye olwedde waliyo abasirikale n'abajaasi. Bakola omulimu. Abo tibamala baba. Tuli kwetaaga okwongeramu abalwanyi ab'amaanyi bali beene bakabeza. Nga baliwa? Ashibaga Kato, Full Figure, Isima, Wisdom Kaye, ni Justin Namere. Abo abalwanyi ba bigambo balijja tuyambako tuwalabulira batuvumire ab'ebijambiya boona batenkukobere. Bongere kuna abalwanyi abalina bino ebyokulwanisa na muzisa ebyo ebiba. Baliwa? Lwasa mwene kapiso kakapisito kana ke bata ku mpale bagaite ku ni Bad Black. Bad Black alina kyakulwanyisa ki? Aye baba, Bad Black ekyokulwanyisa kyajja okukozesa tokidi. Sirina kyemmanyi gwe tubuulire. Baba kyokobozera magezi kulowooza ng'omuntu omukulu. Wamma abali eyo Bad Black alina kyakulwanyisa ki? Presenter. Wangi maama. Nze Mama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Yes, Mama Joan. Bannange nga kitalo nnyo ekya DJ Emma. Kitalo nnyo. Omuweereza wa CBS. Bannange. Abantu bagenze bafudde mu wiiki eno. Wiiki eno bijambiya, eno Archbishop. Kaakati laba ne DJ. Naye wuuyo yagenze. Mukama bawummuze mirembe. Amiina. Ate era nzikiriza nsaasire n'abo abaafiiriddwa abantu baabwe mu kizimbe ekyagudde mu Kisenyi. Bannange. Kitalo nnyo. Ate nno n'eyo ensonga y'ekizimbe nze ne yandise ensanyaladde. Yandekedde tuluma. Ebintu sibitegeera. Bannange oba ki ekigenda mu maaso mu nsi? Bizibu kutegeera. Bintu si birungi buli wamu. Nze nnina n'ekirowoozo nti mujja wange bino byonna yabivunaanyizibwako. Botiricious Days. Alina ky'amanyi
ku by'ekizimbe ekyo. Wangi omukazi nga wamuwalana nnyo. Ndaba omukazi oyo mumanyi okusinga. Alabika yabadde abbanga seminti. Alina okuzimba ekizimbe. Kyova olaba kibaagenza okulaba ndowooza nga seminti abadde tawera ne kigwa. Naye era nze ndowooza omuwalana nnyo okuwalana nga kungi. Ate olowooza nze nsoose n'abakazi abalala bangi nnyo abawalana bajja baabwe ate nga bawuliriza leediyo eno. Naye lwakubanga bo basirika bibalumira munda naye nga bonna bawalana bajja baabwe. For better, for worse. Okay. Naye yanzikiriza yadde ebbanga lyayiseeko. Njagaliza omukyalo omulungi maama w'abantu Babi Kyagulanyi. Birthday ennungi. Yayise yabadde yaggulu. Yayiseeko birth certificate. Nti yeebale kutuuka ku mazaalibwa ge aga 21. Babi alina emyaka 21. Olaba Desire Luzinda yalemera ku myaka 24. Lwaki ne Babi talemera ku myaka 21? Kiri mu sitaani? Tekiri mu sitaani. Naye bannange omubaka Muhammad Ssegirinya ng'alabye n'ebizibu. Bw'oleka musajja alabye n'eggwanga lino. Ensi eringa etali yiye. Owaayi. Omulenzi oyo tabanga Mukongo. Uganda ng'emutabukidde, Uganda ng'emutawaanya. Wuyo kati ali Kitalya. Naye kansuubire nti bafuna ku kyokulya ekitalya. Embeera y'abasibe tetwagala efaanana erinnya ly'ekkomera. Mpulira ebigambo. Musajja wattu luli abadde yeeriira obulungi mu nkola eya free to air. Kati wuyo agenda kuba akozesa meru kaadi okulya emmere. So malicious. Ebizibu Mr. Update byalina banaatera n'okumusibako ogw'okuwamba gavumenti ya Guinea. Ekyo kizibu nnyo. Ekyo kizibu naawe leka. Naye presenter Wangi nyawo eyawambye gavumenti ya Guinea abadde muyeekera. Muduumizi w'amagye. Amagye gennyini agadde gakulembera. Abatuuze ba France bayitibwa French. Kituufu. Aba Ireland bayitibwa Irish potato. Potato gijjeeko. Abe Poland mpulira babayita shoe polish. Shoe gyesonyiwe polish yokka gy'oba okozesa. Nze mbuuza abatuuze ba Guinea bayitibwa batya? Guinea. Si